Nasangiriza bba wange n'omukozi w'ewaka nga bali mu kikolwa. Bba wange yakuba amazzi nga mpulira. Nakwatibwa ebbuba n'ennyiiga ne mpulira ennyiike ku mutima. Kyokka olwamala n'ennyima. Wallaahi nali sirabangako omukazi gwe bazina n'ayiwa amazzi nga tegakalira. Kugambye hawusigaalo yagimmenya. Kati najja ntyo bakwata n'okumanya nti beeri. Likinga vidiyo tugende mu maaso. Nze ndi mukyala mukozi era ndi maneja mw'emu ku zi banka ez'amaanyi wano mu Uganda, naye gye sijja kwatuukiriza mannya kuba bye ngenda okwogera bya kisirumu era obudde bwe nyinyukirako babumanyi. Ziba ssaawa 12 ez'olweggulo. Sizisussa ate sikeera era buli omu akimanyi ewaka. Kati koolo nadda ssaawa 7. Tramps zannuma nnyo ate nga sina painkillers zange ziri waka. Kyenava nsalawo okunnyuka nga bukyali. Bwentyo nayingira emmotoka yange nzire ewaka ngende nfune ku ddagala mmireko neebake. Osanga we naazuukukira n'aba nteredde. Obulumi bwali bungi. Buli bwe mba nga ngenda mu mbeera zaffe ez'ekikyala mpisibwa bubi. Kati ku ssaawa ezo 7 ze nakomerawo tewali n'omu akisuubira. Natuuka bulungi ku geeti ne neggulira ne nnyingira. Tukozesa remote. Tekyetaagisa ate konkona oba oyita omukozi. Bwe natuuka mu luggya, oluggi lwali luggule naye ng'era nkimanyi bulungi ky'omukozi yaaliwo yekka kuba ne muwala wange yali tanatuusa kuva ku ssomero, obudde bwali bukyali. Kati napaakinga emmotoka n'enjija nnyingire mu nnyumba. Olwali okutuuka mu ddiiro nga ndaba elementi ne reflectors bya bba wange bye yagenze ayambadde ku makya, anti naye maneja akola mu masannyalaze. Olwo mbiraba nga yabisudde awo mu ntebe. Kati muli nafunamu endowooza nti oba yakomyewo we yamaze n'addayo ku mulimu. Naye ng'olwo ennyumba esaanikidde omuziki, music ali waggulu. Nagendera ddala mpaka mu kisenge kyange. Bwe natuuka sangayo ebisumuluzo by'emmotoka ya bba wange, essimu, laputopu n'ebintu byonna bye yeeyambisa ku mulimu nga kiraga nti yakoze eki, yakomyewo waali. Saafaayo, nakyusa bukyusa ngoye n'enjijayo empeke zange painkillers mmireko kuba nali bubi. Olwo ntambula n'empeke zange mu ngalo ngenda eri fridge nfune ku mazzi ge nnaamizisa ki empeke zino. Kati fridge weeri eriraanidde ddala ekisenge ky'omukozi. Kati ngenda otuuka ku fridge kampulira amaloboozi galinga ag'embwa eri okunywa amata, ng'amaloboozi gavuga nnyo. Wali owuliddeko omuntu ali aswankula? Bwe bityo we byali. Byali byewuunyisa nga sibitegeera. Kyenava nsembera mpola mpola nga nsooba nzuule ddala kiki. Ngenda otuuka ku kisenge kya mwana muwala, kumbe n'okuggala tebaagaddewo. Baali tebansuubira kujja mu ssaawa ezo. Emiryango gyonna gyali miggule. Nalingizaayo mpola, amaloboozi nali ngawuliridde ddala ng'abantu bali mu kwezina, naye nga sikakasa ddala ani alimu, bba wange oba. Nga ndowooza oba waliwo akavubuka akakwana hawusigaalo wange nga ke kamuliko. Kati nasikirizibwa okulingizaayo omulundi omulala kakase ddala ani alimu. Nnyabo ng'amaaso ngakuba ku bba wange ng'ali ku hawusigaalo yeekeja. Misana ttuku ali ku mmana y'omukozi azina ng'awoomerwa bitya ng'asinda bw'awaana emmana obuwoomi. Kyokka nga ne gwa hawusigaalo nagwo nga gusinika we gumuwaana mbu amanyi nnyo. Nayagala mbakwata akavidiyo nfune obujulizi nga tebalina we weegaana, naye namanya nti bwe naakwata vidiyo bajja kundaba. Kinava njigyayo essimu yange mpola ne ndikoodinga amaloboozi. Natandika olikoodinga naye bba wange yazina omuwala. Omuwala n'ayiwa amazzi nga tegaggwayo. Oba bba wange kyamufukira mu ssulo oba gaali mazzi gennyini. Ate byo ebiwala binamagwatala ebinnakyalo nabiwulirako mbu tebifuse wowe. Ekyana kyagayiwa nga bba wange bw'agakuba
n'agakuba nnyo ne galeekaana nga naye bw'asanyuka nga bw'akiwaana obuwoomi akigamba leero mpoomedde. Leero kibadde kya njawulo, kino sikirabanga. Awo we mmanyira nti bulijjo beezina si gwe gusoose. Kyokka ng'oguwala nagwo guguddamu ogwasazidde eddoboozi gwayimyeyimye dda nga gwewoomya ebinyiiza. Naye nga tuggyeewo eby'obuggya baawoomerwa olunaku olwo lwabanyumira. Mu kaseera ako awe nali nnyimiridde najjukira nti omusajja ono wayiseewo ebbanga nga tansaba kaboozi yadde tannyega. Nze ne bwe mmugamba abaako kye yeekwasa agamba akooye, bw'aba takooye aba mulwadde. Kwegamba yafubanga nnyo okwekwasa buli kimu anneewale. Kumbe awo sigaala ow'ewaka gw'alya. Munnange bba wange yakuba ekiwala akacyabali, ekiwala ne kiyiwa amazzi, amazzi tegakoma. Omanyi bino ebya bulijjo bye bakubaakubamu awo ne gayiika ne galekera awo ate ne gabanga agaweddeyo amalala ne gajja era ne galekera awo. Ono ye yagayiwa naani-stop. Omusajja yakuba amazzi nange we nali ne mpulira obusungu ne njagala ngende nnoonya asidi gijje mubayiire nga sisobola. Kyokka ate olwamala nayima. Bye baakola byali binyuma ate ng'akaseera kaali kayiseewo nga yaneekyangako takyankombyako yadde okunkiinako. Naye nga n'obusungu nalina bungi. Omusajja okunjogeza ekiwala ekikola ewaka kyonna nga kibi, kirina agayindoyindo, kirina embalabe mu maaso, twakijja mu kyalo yiiri kayunga nga kyonna kibi kizibu. Kyokka nga bba wange kyali okuwoomerwa. Obuggya bwali bungi naye nga tewali kyakkola. Beezinira ddala okumala n'ebbanga eriwera kuba nalikoodinga eddakiika zaali 3 zinaba likoodinga ate ng'ebintu nasanga baabitandise dda. Nali ku mabbali awo ku mulyango nga mpuliriza ng'obuggya bunzita. Nali ndi awo nga bamaliriza. Bwe nawulira nga bamaliriza nadduka emisinde paka mu kisenge kyaffe nze ne neebaka. Naye nagenda ndowooza kiki enyinza okukolera omukozi ono, oba mugobe oba muleke oba nkiyiira asidi. Ebigambo byanzigwako nabuzaabuzibwa mu kaseera ako nga simanyi kiki kinzizaako. Nayitawo ne neebaka obutalaga bba wange nti nina kyendabye era neefuula obwedda ali mu tulo. Nali ndi awo ngazze seddume yeekanga nnyo okunsanga mu buliri nga neebase. Bwe yampita ate nange neefuula ng'abadde mu tulo otuyitirivu. Kyeyava mbooza nti obwedda oli wano? Ko nze nedda n'akadda. Leero nyanguye okudda kuba mbadde nnumizibwa anti ngenda mu nnaku zange. Mpulidde siyinza kyebeera ne ngamba kanyinyukeko nga bukyali, obulumi bubadde bususse. Ate gwe wazze ddi? Obwedda wooli? Ko ye nti nazze dda naye mbaddeko awo ewa neighbour we naludde era kati nva kufuna kyakunywa wali mu fridge. Nagezaako okunyinyonnyola awo ebitategeerekeka ne musiriikirira sina kye namuddamu nga bwe njijukira ebbanga lyamaze nga tankolamu yadde, tanzina tansaba nakuwadde. N'obuwoomi bwabaddeko ne hawusigaalo kyokka ng'ali awo ali mu kuneesinisizaako mannyo ng'obusungu mpulira bungi. Nasirikira ekyama kyange ennaku yange kuba namanya nti bwe nnaatandika olutalo ono hawusigaalo ŋŋenda mutta, nja kukola ekikyamu oba bba wange nja mukola ekikyamu oba nze neekola ekikyamu kubanga namanya nti okusalirawo mu busungu kijja kuleeta obuzibu. Nensalawo okusirika naye nasigala mbaketta era beesigala beerya. Baasigala babirya ebintu. Yatuuka n'akaseera nga ndeka mu kisenge. Ekiro n'asooba n'agenda eri n'azina omukozi nze nga ndese wano nga nange mbawuliriza nsooba n'empuliriza. Mwana muwala oli yalina emmana ng'ebwatuka ng'evuga ekira engalabi. Naye ng'ebyo byonna bigenda mu maaso, bba wange yalina mukwano gwe eyalinga neepikira nga mmulaba ayagala kundya
naye nga siyinza kukkiriza kubanga ekitiibwa kya bba wange mba nkityobodde okwagala mukwano gwe. Waakiri mu kifo ky'okuwaako mukwano gwa bba wange mpaako omuntu omulala ow'ewala ow'ebbali, kubanga mukwano gwa bbaawo n'amala akuzina ne bbaawo aba takyamuwa kitiibwa. Okusinziira ku ekyo omusajja kye yali ankoze, nasalawo nange neebuulira eggwanga nfune omuntu gwe mpaako anzine ate olumala bba wange akimanye. Omanyi okumala emyezi ng'ena ng'omusajja takuzina, omuyima gukutta alyawo nga buli kaseera abaako kye yeekwasa akooye, simanyi mulwadde simanyi biki, kyokka nga appetite y'omukozi yaaba nayo. Awo nange we nava okwekyawa ne ntandika okwenda. Kyannyanguira nnyo okwetega mukwano gwa bba wange kubanga already nali nakiraba dda nti alinamu interest. Natandikirawo okwebaka naye naye nga simwagala, just bwali busungu nga njagala nkole revenge ku bba wange. Tubeere awo bwe tutyo nga ne wali bazzeemu okunsa ŋŋaane kubanga already nange nina abanzina. Lyali jjoogo nga toyinza kujja guntugo mu mukozi ate nange n'ogundeetera. Kati mukwano gwa bba wange anzinidde ebbanga, abimanyi nnyo, abiwoomesa. Nange aŋŋamba muwoome era mbu ayagala mpase. Naye ate nagenza omukolako okunoonyereza nga naye musajja mwenzi. Abakazi b'ayina baalyako obuli be bangi wadde nga talina gwe yaawasizza. Ate nga ye bba wange appetite yafa, sikyamwagala. Namulekera omukozi. Kati neebuuza nkole ntya nfumbirwe mukwano gwa bba wange? Naye ate naye mwenzi, bw'anankola oli bye yankola oba ng'oyingebwa. Mumpe ku magezi